Chalipa omwalo omusiramu afumbirwa eroboto otali kutuuka g'abasajja ng'okyali wano bakagamba ngende mpaavu ngende mpaavu waliwo kirabyewo omwana omusiramu kuva mu nnyumba nga zino omubaka wano atusomesa nti omuntu yenna bw'afa asigaza emirimu 3 nga mwegyo kwe kuli abaana abalongoofu kati omusajja atali musiraamu osubira zaawo otya naye abaana abalongoofu tekiriyo naye ogenda lujjamu allahawula ogenda lujjamu hakimu ekyo tekisoboka era sikisobola olugjeemu nno Sharifa gwesaga tukyayogera naawe maama ajja lujjamu osaaga nange لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شريك وقدر شريك Senga muto simanyi bwemukamba naye obuzibu buli bumu mukyagaanye okuntegeera ndi mazima senga muto mukyagaanye okuntegeera naye nze sivanga ku nnono ya bukkiriza bwange sigivangako senga muto njagala okitegeera erinnya lino lyerindowoozesa kyessiri naye nga nze nga Yusufu omuntu ali munda mu nze sisobola kuva ku nnono ya nzikiriza yange sisobola senga muto Yusufu gw'omanyi kiyinza kuwulikika kitya ng'omwana wa Ssaabakristo omulamba yavudde mu ddiini ye n'akyuka olw'omukazi ove mu ddiini ye okyukodde mu ddiini ey'obusiraamu olw'omukazi abaana b'Abakatuliki abaana b'Abakristaayo gye bali abawala abalabika obulungi abawala abalungi ya Allah abaana kye bankoze Sharifa tewali kikoze mbadde nkwagala nnyo naye Allah munyiiza omanyi nze n'abaana bange abasigadde sijja kusibanga tulondeddwa simanyi oba omusajja oyo anakkiriza butawagala n'atoola shahada ya Allah subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa lil ladina rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا وتقبل دعائي الحمد لله Lwaki tewagenze n'olonda mu abo n'otuleetera omukyalo omuwala ategeerekeka naye n'ogenda n'otuleetera omuwala omusiraamu atuuke n'okukyusa okujja mu ddiini yo sinnakyuka senga simanyi nakuba naye kale senga munsabira nti munnange munsabireko va ne mukuva ebbenga kiwulikika kitya ggwe omwana wa Ssaabakristo ddala ng'okyuse ng'ovudde mu ddiini yo mbu kubanga wafunye omuwala omusiraamu
kino saagala ne maama wakimanyi. Saagala yadde mukulu wange akiwulire. Kuba n'amala ategeera oba n'akiwulira buwulizi nti omwana we yakyuse n'ava mu ddiini ye n'asiramuka olw'omuwala. Agenda kuzaalukuka. Yes, agenda kuzaalukuka. Kogeza bugeza n'okyuka n'ova mu ddiini yo. Nodda mu ddiini ey'Obuyisiraamu. Ne bw'obanga ofudde ku kijja ewaffe tetujja kuziikayo. Yes. Senga muto. Naye mazima ddala Zulfa, oba mukulaba kyokoze gye kiri. Ekyakyo. Bino byogeze ng'ozunzazunza obugambo bigamba Hajati, ng'olaba nga kiwa amakulu. Naye gwe nawadde okkiriziganya ne Sharifa okuleeta omusajja atali musiraamu. Wano okimanyi Hajati tukuze atugamba kuleeta abasajja basiraamu. Kati basooke batuuke embu omusajja si musiraamu. Nyabo, tugambe nti babigamba gwe ye Sharifa teyakitegeera. Yakitegeera era alina engeri gy'agenda ohandlinga mu matters. Naye kati gweogenze olebuka n'olugambo ogenda obibulira Hajati n'omubuulira kati wuya pressure zimukubi. Okimanyi bulungi mu kaseera akatuufu. Wuliriza Nyabo, okimanyi bulungi maama we alina pressure. Alina ebirwadde bingi. Ekyakogeza ebigambo bwe bityo wabadde bimugamba byaki. Naawe nedda olaba emikolo gibadde giri mu process gitambula. Wadde olinza bayogera ng'emikolo giwedde. Wandi muleseke nyini Sharifa n'abimwegamba. Ng'emikolo gigenda mu maaso ye asirise gw'omanya ensanga gye namusanzeemu. Omusango otya? Yenna yabadde so stress nange ne ngamba kambigambe mami ayinza okumuyamba. Era yadde mwali. Lwaki tewalinze ye kenyini najja n'abimwegambira. Lwaki tabimugamba? Nawe yakoli kusaidia Sharifa olinayo kadderi. Sitwengambi. Okimanyi nti Derika asobola lukyalo lumu natula shahada nasinga naawe weesunga nti weewaana ennyo nti ozaalibwa mu Busiraamu. Nebba wa Sharifa y'omulaba. Kikyasobokera ddala okubeera nga akyuka n'afuuka Omusiraamu. Walenga ekyo kisinga obulungi. Abadde awuliriza omuntu n'omunango olwatandise omugamba n'atambula nange. Nyabo Zulfa okuze okuva n'olwaliro nti njagala okimanyi kino. Olina okumanya omuntu omu olina otegeera n'omanya kino nkyogererawa. Nkyogeredde mu budde ki. Kati maama mukimanyi bulungi mulwadde lwaki babimugambye. Eno naawe olabikola kya bulijjo olaba abantu abeera nga alina famire yaabwe y'Abakatuliki waba Protestant naye natula shahada nasinga nawe Omusiraamu abuzaaliddwamu. Ekirabanga mutugambe ekipya gy'oli. Anti nga gitoledde embudde. Sirisaako olugambo Nyabo. Otambula naye n'ozungu ogenda obigamba n'Abdul Hakim wagenze mugamba byaki mazima ddala. Okimanyi bulungi oli mupangulukufu tategeera zaabuukako. Ogenda bimugamba. Kati bibagamba nabibagambye. Naye otegedde ali lubuga oba yagambye mami oba nabigambye. Abalabi Abdul Hakim yamukambwalidde awo. Singa kati olutoye luvaamu. Oba nabigambye Abdul Hakim oba nabigambye mami oba nabibagambye. Kati bibagamba nabibagambye gwamanyina. Nyabo olugambo kuva neerero kimanye nti okuze. Neesonyiwa n'ozuza olugambo n'obeeranga ki. Subira okalaba luleega olumwa. Mwala gye baleko. Kale Nyabo naawe gye baleko nnyo. Kale. Yusufu gyali eyo? Yusufu taliyo kuba nange era gwennyinza. Kale, nange kankosesa omukisa ogwo. Naye oli muwala mulungi olabika bulungi weebale kwerabirira. Weebale kusiima Nyabo. Nkufolowinza ebbanga ddene nnyo. Naye oyagala mutabani wange. Lwaki okimbuuza? Nkikubuuzizza olw'ensonga naye bino bye ŋŋenda okugamba biyamba ggwe. Era njagala ompulirize bulungi. Nyabo mpulira. Yusufu oyo omulaba mwana wa mukulu wange. Naye ffe amaka agaffe tuli bakulisito nnyo nnyo nnyo. Era bwe muba nga mubadde musuubira ggwe ne Yusufu nti mugenda kweyagala byagenda wala ng'oba mugenda kufumbirigana, sirowooza nti mujja kusobolegana.
Yusufu oyo bwe mubanga mpozi mugenda kweyagalako bya just nga bya boyfriend girlfriend awo tewali buzibu naye bwe mubanga mugenda kukitwala wala kola bufumbo tojja kusobola ne Yusufu temujja kumalamu. Yusufu oyo mwana wa Ssaabakristu mulamba. Ebintu byange ne Yusufu byafaaba era nsuubira tusobola ebyemalira. Kati era bw'olinze wano Emizi kale zakangende kubanga tajja kumalira wano budde naye nja mukubira essimu ebisigadde njabbe mugamba nze nkubuulidde. Yusufu tuli musiraamu. Assalamu alaikum. Shakir. I'm sorry. We had an appointment in Ganchmani at your Kenda Fuja. Then I invited them office and I had a call, so I had to rush fast. So can end the meeting given. But they confused in Ganchmani the appointment. This is the right time. Chimani then got a scene away. When I saw you, we were a good jump. You're navigate. Yusufu byonna bireka ate kati nina ekintu ekintabudde kyenjagala otegeera. Yusufu toli musiraamu. Shakir kyombuuzo kijja ku toli musiraamu. Shakir simanyi okijja ku kyo kimbuuzo essaawa eno. Oli musiraamu toli musiraamu. Appointment yaffe simanyi musiraamu kyenkubuuzizza. Singa ndi musiraamu siri musiraamu tekinnabira bwekyo okijja ku tosobola kunziramu. Oli musiraamu toli musiraamu. siri musiraamu naye simanyi okijjeewo kubanga tubadde na appointment ya kwogera wakati kwatagana ku mukwano gwo tetubaddeeko tugenda ku discussing oli musiraamu siri musiraamu tombuulire nakumbuulira okijje kuki era ani abigambye. Shakir leka ate kukyusa appointment yaffe kugizza ate mu nsonga zitabadde zaffe tetunnabeerako tugenda ku discussing. Yusufu Assalamu alaikum. naye sokugenda kwe ekikibannange Shakir bino ebintu obijjeewaate simanyi bannange ani onaateekwa sijja kukwesi onaateekwa kuba Maria ibale Maria Maria simanyi nakumanya omwana alokumbuka asamwa naye batamubuuzizza kati ate oba akamukubidde essimu ba Maria toddanga ku ofiisi yange todda ku ofiisi yange Maria. Kama Katonda Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Kiki wenna ompiseeko kapaalo wenna oli eno mu kisenge kya maidi weekubagiza olina obuzibu. Badde nsaba osokondeka nina ebinsumbula. Ate biki ebikusumbuwa? Bimbuulire nze maama wo. Kati bw'oba tobuulidde nze maama wo oba ogenda bibuulira ani? Maama
Osobola kikkiriza nti omusajja gwe njagala bulijjo si musiraamu? Subhanallah. Shakira, omusajja bw'abanga si musiraamu mwesonyiwe. Kati Haji mba namugamba nti Shakira omusajja gw'aleeta si musiraamu Haji tagenda kikkiriza, tasobolerako naddala kikkiriza. Nange maama wo Hajati sisobola na kikkiririzaako naddala wadde sisobola, naye ate olwo Haji yate kambuuza omusajja oyo bw'oba omulaba olaba nga asobola okukkiriza nadda mu nzikiriza yaffe ne tumutooza shahada nakkiriza oba tasobola? Maama simanyi. Simanyi. Subhanallah. Bw'oba olaba nga tajja kusobola kudda mu nzikiriza yaffe mu nnono yaffe, Shakira omusajja mwesonyiwe. Naye maama agira ompaamu ku budde mbeereko nzekka. Sisobola kukuleka. Yitawo. Jaw tugende va mu kisenge kya maid. Ndi muntu mukulu. Ja tugende. Yange nabadde njirabo giyitako okujja ewa maid. Ja tugende. Jaw. Kati sikumanyi nze Shakira. Nkutegeera bulungi nnyo nze yakwezaalira. Jaw tugende. Jaw. Nja kujja. N'oyo maid agende mu ruumu yange aggyeyo ebifaananyi bya Yusufu byonna. Sikyayagala birabako. Lwaki yonoonya obulamu bwange? Sharifa, toyogera bw'otyo bannange, obulamu bw'onoonye. Nze Sharifa naddala ndi mwetegefu okubeera naawe ebbanga lyonna. Nze kati kale mbaddeko nange bwe ndi naye kati omutima gwange gwakakkana manyi Sharifa gy'ali. Tonkaluuliza ompe emirembe ompe essanyu kati sisobola kwolona bulamu bwe Sharifa ngaawe. Ati mukwa bw'oba nga woge nti nno oyagala obeere nange nga tokakiddwa era ng'okikoze n'omutima gwe gwonna n'okwagala kw'olina gye ndi, madde nkusaba otole shahada. Naye Sharifa, nze ndi musajja. Omukyala yalina okukyuka nadda ku ludda lwaki lw'omusajja. Ate kati nze naawe tekinyuma ate nze nkyuke nzire ku ludda lwo, olina okujja ku ludda lwange. Kati woba nga tokyuka Yusufu, so ngenda kikola ntya ewaka? Ngenda kikola ntya Yusufu ng'ewaka bagala musajja musiraamu ate gwe ng'ogaanye okukyuka? Kyuka ate nga ndi na lubuto lwo. Oli lubuto Sharifa? Agamawulire nganiriza n'essanyu. N'essanyu ery'ekika ekyawaggulu baleka kati kitegeeza omukwano gwaffe gufunye ekigugatta. Nga ki ekigugatta nga gukigatta gutya nga ogaanye okukyuka ng'ate wakabaga musajja musiraamu? Sharifa kati bw'obanga oli lubuto kitegeeza tugenda sobola okukwatagana omukwano gwaffe ogenda kukula gulina kakati ndiyo n'ezzadde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale bangu. Naje baliko. Sana je mnakosa mkono ndio wana mtobu mpona bwongo. Wanje. Fati. Kitufu kati nze simanyi kyenkusaako. Kuba binsobedde bintabulidde ddala. Nawe nga bw'olaba famire wetugerese ewaka. Fati olubuto lwange ndwagala saagala kujja. Kati ovaawo ssaawa. Ebigere bino biva wa Yusufu. Oyogeddeko naye mwenawe mutuuseeko. Tetulina bye tutuuseeko Fati, nze gambye binsobedde. Essaawa eno ndowooza ku kintu eki. Mwana wange ali mu. Kati bw'oba oyogeddeko naye olabira ddala nga tasobola kukyusa yadde n'akatono.
Bile ebinsusu okutegera sagala bimanya. Obongo bwange bwonna kati wenteeka stress nene. Kandowooza ku mwana wange. Bannange. Naye Sharifa nkugamba ebigambo bino. Era nsaba onzikirizeemu. Yusufu yakwagalanga akwagala buli amulinga akola ki? Akwagala. Era nze kyemmanyi era kyengagasa Yusufu mutima gwe muuli. Era senga tuba tufunye abantu abasobola okumulisa ekigambo naawe bimanyi bino ebintu byakukonvinsinga. Ne bamukonvinsinga tufuna banga sheyi ne tufunayo omuntu bwe bataba ne bashekati ne bagenda ne bamubuulirira. Bamubuulirira ayinza okukyuka. Nkubuulire ekintu situation gy'oli mu ssaawa eno si gwe gwesookeddeko ate neera si gwe gwegenda okomako. Nze ndabye mu famire nnyingi nnyo wano ewaffe woolaba. Neewalala si wano wokka. N'olaba nti famire yaabwe y'abantu ba Catholics nnyo nga bw'okiwulira. N'osanga bali nga balokole. Osanga bali Protestants, staunch ones. Okiraba? Naye n'asalawo n'atala shahada n'agamba nze ngenda n'omukyala wange. I can't lose my fiancé because of my religion. N'agamba kangende mu ddiini lya mukyala wange. N'atola shahada. Mu ngeri y'emu, awulira, mu ngeri y'emu. Nkakasa Yusufu asobola okutola shahada n'akyuka. N'olabya ddala ng'alina n'imani kala ku mutima. Inshaallah teri kitasoboka. Alaikum salaam wa rahmatullah. Maria, olaba nvudde ku office n'engamba kanzije nkunoonyeno. Gwe wandeetera bino byonna. Gwe obindeetedde gwe wabindeetera gwe. Simaina kuba. Kiki ekyali kikulokomposa? Kikulokomposa ne batakubuuzizza. Oze mu maka g'omuntu, otandika kulokompoka ne batakubuuzizza. Gwe ondeetedde bino byonna. Gwe kuyita okulokompoka nga nali nkuyamba. Nga kunyamba ki? Saakuyamba. Onyamba ki? Saakuyamba okuba tuli okuwogera amazima. Omuwala Sharifa twali mu mukwano. Ngero omukwano gwaffe gutambula. Bwe wamala okulokompoka n'agagambo gonoova kali n'omukwano tegukyaliwo. Teguliiwo kati. Naye gugenda kubaawo. Yusufu toli musiraamu. Ate era togenda kubeera musiraamu. Toliba musiraamu. Yusufu, lwaki weekumira mu nnono etali yiyo? Lwaki weekumira mu ddiini etali yaffe? Yusufu toli musiraamu. Gwe bagaye sikimanyi nti siri musiraamu. Gwe n'okujja okuntegeeza. Yusufu, wekiba kinneetaagisa nze okuyingira mu nsonga zo, nina okuziyingiramu. Kuba ndabe kati tokyategeera, akawola kakubikka omukwano n'obula, n'amagezi ne gakuggwamu. Yusufu, ffe tetuli basiraamu, era tuli musiraamu ate era tetulibeera. Yusufu, ky'ogamba abawala ab'enzikirizayo tebaliiyo. Osooka otunaawulize oba onaawuze omuwala ow'enzikiriza etaliiyo. Yusufu, kati bugenda kera ku makya ng'otugasimanya ofuuse musiraamu. Musimanya ntodde biki ebyo bye batoola kati mwogenze. Yusufu, okimanyi bulungi. Olina okunoonya omwana omuwala ow'enzikirizayo. N'ogenda n'ofuna esaakalamentu lya matrimoniyo. Kati ogenda difuna n'oyo omuwala. Ye kati tutuuka tutya nga gwe omuntu jjajja ate baaba. Simanya ate kati afuuse ekikola kijja ng'ofuuse musiraamu. Yusufu, akakawala nze sijja kukakkiriza. Kaleke kagende kanoonye abasajja abayina ennono n'enzikiriza eyaako. Naawe onoonye omuwala ow'enzikirizayo anamanya nti omuntu singa ake anayagala munne bagenda ne bafuna esaakalamentu erya matrimoniyo. Naye oli tagenda kubitegeera. Nze siwa kukkiriza mu kika kyaffe kuleeta mu ddiini yanjawulo. Kati bukya nga baga igwe omwana w'omusomi ate simanya nti omusomi afunye omwana afuuse simanya kyenyala kinnyonnyola. Leka nkwesonyiwe. Onneesonyiwe biki? Kyogera byenjogera tebiri mu magezi. Kanzireyo ku office. Naye nsagala oddemu kulokompoka na bintu by'otategeera. Biki byendokompokaawo? Biki byendokompoka? Biki byendokomposaawo? Gwe mbulira biki byendokompose? Okubulira okugala toddamu kutulo ky'abantu batali banzikiriza yaffe kyolabanga ekyokulokompoka ssebo. Nzire ku office sijja kuleekaana naawe. Naye nze nkuwulidde. Gw'ontuusizza mu bino byonna byendi. Oba ogenda naye nkugambye tebijja kubeera era tebijja kukyuka. Ne woona okaleeta amazima ga Katonda mu ggulu. Wakiko kagoba n'enjani tukagoba ffenna ekika kyonna ne tulekunganya ate ngenda kisonda omu ku omu. Buli omu nga mmubuulira. Nga mugamba Yusufu ayagala kweta muntu atali wanzikiriza yaffe. Bonna mbagambye ndabe kale gy'onoomuyisa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh. Naam. Manya na Sharifu oyo nga omulaba. Mukyala munaddiini. N'eddiini eri ewaka ogimanyi. Sheikh ansubire nti omanye engeri gye tweyisaamu ewaka. Engeri gye tukwatamu ebintu byaffe. So nze sisobola kukkiriza Sharifa kutambulira mu kkubo litali ddungamu. Ekyo sisobola. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Ensonga zino nnene era ensonga za mu Busiraamu n'okusaala bali mu kusaala twamuulizeeko naye ku lw'obukulu bw'ensonga eno nange sisobola kuwagira muwala waffe Sharifa atambulire mu makubo agatali malungamu kubanga kiba kintu kya buswavu. Sharifa muwala waffe w'okulidde mu maka g'eddiini ffe bakojja bo otulaba bataata bo obalaba bakusomeseza mu masomero g'eddiini lima tafal kada kivudde ku kirwaki okola kino Okutuswaza Sheikh. Okutuswaza. Nakola na kitiibwa kya Busiraamu. zina ensonga nkulu oba oswaza ekitiibwa ky'abakadde nga nze kojja wammwe era sheekhe w'ekitundu kino nange kyekimu sisobola kuwagira Sharifa n'atambula mu makubo agatali malungamu makubo agatali matuufu haramu hadha la yumkin hadha wala yajuzu ala lislam la yajuzu fi lislam tikikkirizibwa mu Busiraamu. Sharifa akulidde mu maka g'eddiini bakojja be mutulaba ewaka wamanyikiddwa mu ddiini tutandika tutya tuyimira tutya mu bantu batulaba batya kitugabye muwala waffe mu bantu abatali Basiraamu. La yajuzu hadha tuba tuvudde ku nnuno tekisoboka kubanga eddiini yaffe kirambika bulungi wala tunkihu lmushrikin hatta tu'minu timugezanga nimufumbiza abaana bammwe eri abatali Basiraamu mpaka kutuusa omusajja az'okufumbirwa wamala okukkiriza olwo mulyoke mumuwa omwana wammwe. Tusobola kikola ekyo? Nange sisobola Sheikh. Tusobola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akati Sheikh, Omanyi Abaganda bagamba nti singa yali musajja singa teyali mukazi yandibadde taata. Era nze kati wano ndiwo nga kitammwe. Nze mukulu wange saatawaanye kumugamba kubikwatagana na Yusufu. Era saagala yadde okubimanya yadde abiwulire. Mukulu Muganda wamwe mumuwulira byayogera ne byakola. Tumuwulira senga. Mugamba mutya kweri? Senga nze Yusufu mugamba era sigwe gusoose senga okugera ne Yusufu. Namugamba nti Yusufu tukuze ne taata nga taata mukatuliki. Njijukira bundi jjajja musajja yatugambanga baana bazzukulu bange mu lujja muno saagalamu mukazi Musiraamu saagalamu musajja Musiraamu njagala buli afumbirwe nga mukatuliki buli awasa awasenga mukatuliki. Nze simire kirowoozo gye kijja era nze senga wandaba nayita musajja mukatuliki era ekyo ekintu nkikuumye olaba bano bazzukulu mbavira ddala ku buto nga mbayigiriza obukatuliki. Era weebale nnyo. Naye oyo Yusufu nze simanyi ki kyatunoonyamu ate nga yasikira jjajjaffe naye akawala akeesibyeko simanyi na ki kyakaagaza. Yusufu lwaki oyagala okuswaza erinnya lya kitange? Lwaki otyoboola erinnya lya kitange? Senga muto nze munsobedde byonna bye mwogera bingi
Sinnabagamba ko ntuba kino. Naye mwogera ebigambo bingi nnyo. Mulingo babagamba obaki. Omuwulira bw'atuwogeza. Ti muntu mukulu. Efe tuli baana bato. Fe tuli bato. Tuli bato. Nze ne wani yasoka okufuluma mu lubuto lwa nnyaffe. Herenda baba Herene ebintu Kati nno Yusufu nkubuulire. Ddayo ku bulombolombo wa jjajja bwe wasikira gwe wagamba nga byayogera. Naye gw'ogenda weesiruwaza. Kankujjukize Yusufu. Wano tubadde tukeera mu kereziya. Aba! Ne tugenda mu saaviisi y'okumakya ey'abavubuka. Gw'omu kwe badde basoma. Evanjiri. Si gwe badde obisoma. Era nga ne mu kwaya era oyimba. Naye obutategeera bwongo bugenda okuwunza wano faaza era kufunidde n'omwana gw'ogenda okuwasa. Tiyamufuna. Nedde leka mbyogere. Kambyongere tewagaana. Tewamugana omwana mu Katoliki. Senga munnyonnyole tewagaana. Byogere gamba senga nte tewagaana. Kuze ebintu ebyayita. Tubuulire kuba tubadde ne tubimanya ebyo. Yennyini yagaana. Kati byuleeta byaki. Kaakati ekikutwaza ku mwana omusiraamu kyekyaki. Baba nange sikitegeera. Kuba obukatoliki bulungi. Obukatoliki kumanya nti bulungi. Tebugaana kyonna ki oba ki kasitooka kasitosigala nga oli mu katoliki. Naye simanyi kyamututte ate mu bakazi basiraamu. Ate Yusufu weetaaga ogenda ekiwamire osabe Maama Maria kubanga ekkubo ly'okutte nze ndaba likyamu. Baba sitegeera baba kikyaliko. Baba wano saafuna omusajja omusiraamu aji wuli mugagga muzibu. Saamugaana. Wamugaana. Naye nga lwaki. Twabisirikira eno byaffe. Yusufu omanyi omulimu gwa taata gwakola ne maama ewaka. Era omulimu gwa taata gwalunda ewaka gutuwiddemu sente ezituweeredde. Webale nnyo mwenna. Naawe zezikuweeredde. Kyokka omulimu ogwo bizinesi ya taata ne maama gye bakola ewaka ekootana n'omwana. Baba baba anamwe tagenda kujja wa nedda kale tukkiriza. Alinayo kitaawo omulala. Senga tukkiriza bukedde ku makya. Agenda kola ki? Kumuwoowa omukyala nga bukeera ku makya nga twesiba nno obukaaya. Ani? Nga mufuga baje. Nebyo byonna Maria yabireese. Mbwa ya Maria. Teweekwasa Maria. Ismail akitali nawo wanisa. Si yabireese leka mwekwasa. Naye naffe ate Maria yakutuma okufuna omukazi omusiraamu. Ye yamukutuma. Naffe tutegeera. Y'ensonga enkulu etuleese wano. Nga nange era nga mukwano gwe kibadde tekinsanyusa nnyo okubanga nti ebbanga lino lyonna nabadde atambulira mu kkubo eritali ddungamu. Nga ffenna tetumanyi nti era alikola ki. Nsuubira naye mwennyini abadde takimanyi nti n'ekkubo lyatambuliramu si ddungamu. Naye nga twagala oyongere okubeera nga omulungamya. Asobole okubeera nga alongooka. N'ekirala Sheikh, madde nsaba otuyambeko okubeera nga tutooza Yusufu shahada. Oyogera Yusufu ki? Yusufu ono mukwano gwange. Sheikh ndowooza yeye. Yusufu gwebayagala kuguwansanga naye Joji. Yusufu si musiraamu. Tekisoboka. Yusufu ebbanga lyemmaze naye. Yusufu mukwano gwange. Mubuuza ku mulimu nimuyitako muyita muganda wange mutolera salaamu. Yusufu ebbanga lino lyemaze nga musinkana munyumiza busiraamu. Yusufu tawakanyanga ku busiraamu. Sheikh si oyo Yusufu bagwena nga musiraamu gwe tuba tumuwa. Osinga omu oli gwaleeta nga si musiraamu tumuwa oyo. Soboka tungamba nti oli Yusufu si musiraamu. Musiraamu oyo tumuwa oyo Sheikh. La yumkin. Tekisoboka. Sheikh ekyamazima Yusufu oyo si musiraamu. Naffe twakakitegeera kati nti si musiraamu. Kati kyensaba tusobole okubeera nga tuyambako Sharifa Yusufu ayatula obusiraamu. Sharifa Yusufu gwobogerako gyoyigwansinkana naye Jozi. Yusufu gwansanga naye luli webogerako. La hawla inna lillahi. Abdul Hakim. Naam Sheikh. Yusufu gwobogerako mmanyi. Sheikh sina Yusufu gwe manyi. Tuli abyogera bwogezi simanya Yusufu.
naye Sheikh oba olina omusiraamu tulimekanya bino bintu leeta Yusufu gwoyera wabanga musiraamu gwe tuba tumuwa temeremera ko oli gubaleeta mu atali musiraamu ani abeera mukoba omuntu atali musiraamu. Sharifa nze ndiko jawo umanyoko ono mukwano gwo tubulira amazima Yusufu omwagala tamwagala Sheke kituufu Yusufu mwagala n'omutima gwange gwonna ate naye nkakasa anjagala n'omutima gwe gwonna. Sharifa Yusufu tomwagala Sheikh ama Yusufu tamwagala ayagala ono gwogenda okuleeta omusiraamu. Ne Sheikh nze ndaba gye ndabamu Yusufu ndaba nga obusiraamu abwagala kuba n'ebbanga lyenna akamala naye nange kibadde kizibu okumuzuula nti si musiraamu enneeyisaaye ebikolwa bye byonna ng'olabira ddala muntu musiraamu kitegeeza obusiraamu abwagala. Kyangwa bayagala obusiraamu insha Allah tole shahada Sharifa tumumu naye kiba nga si ekyo Sharifa talina gyala. Naye kyamazima Abdul Hakim Naam Sheikh. Sharifa bono mukwano gwo shukra ekintu ekisinze okunkuba ewala nnyo wallahi nange mbadde manyi Yusufu ndi musiraamu. Yusufu mukwano gwa tusisinkana Yusufu twogera era buli gwe njogera ku busiraamu tabwinaako buzibu naye ekinkubye enkyukwe kwe kujja olwaleero nemugamba nti Yusufu ono gumwogerako si musiraamu. Yusufu nedda kati nedda Yusufu tukiriza kati goze tukiriza ogenda kumukuleeta oyo omukazi omusiraamu nga bugenda kumakya Yusufu ddala nze senga no bagenda kumuwa oyiye ina sente oyina makina oyina asoma makane ogayina makane ate zaazina ziriwo oyina makane ge bagogenda okuwaayo kyono nanzikiriza y'abandi ate onoonye makane babimanyi sente zebawaayo babiyita batyo babiyita abimanyi ennyo kibagayita mahali yagenda dda olwakati kamuyigiriza dda akawala kale taata ago goyogedde ogawaddeyo kati meeting tutuuziza yakinga olwedde yagenda dda wuyo abimanyi simanya amakale ng'alagawo simanya amahali sokuba nesenga muto nawe leka tumanyiira ate kati ng'atumanyiira kutuusawa kali senga nedda kale tumulese nga bukeera ku makya bagenda mumuwoowa awo nno nga twesaaniika tugenda mu muzikiti nga mwebuuza labuku mulinzitiremu ebyo ebintu nga basaaniika obeera omwo kati nesenga entumbo yange neerabikako ddi ng'omwana nga weebikka kiki obulweko n'omuntu agamba nga mwebikka ng'olwaki siraga entumbu veeko nnyabo bagambe sigirina nga nesaaniika muli mbeera nga naddibanga era kati bwe bituuse entumbo muzirage kati kuba kati mugenda fuuka abasiraamu ngaani gobanyi sikabona nga tukyuka olwa Yusufu senga ebyo bikyali awo nga mbeera omwo nga entumu y'emmere nfiire omwo ebbugumu kyogamba baba byambala bafadda babimanyi era baziira nebabeera nga buvampaya balabisaako maaso bati nze nga mbeera omwo wallahi nange bulijjo manyi nti Yusufu musiraamu kubanga okusinziira ku bikolwa byonna byonna byabadde ng'akola enneeyisa era mbadde nga musanga nga simuyita nako nga simutoledde salaamu era ng'agiddamu bulungi nange nga manyi nti ekyamazima mukwano gwange ali ku kituufu asise akola ki azziza mu ddiini ye era nga bulijjo eddiini bwetulagira nti olina kufumbirwa musajja ow'eddiini yo era nze mbadde mwesiimisa nga manyi nti masha Allah nti yateeba. Kusinziira ku bigambo bya Sharifa byempulidde nange mbeera mabega kuba nange kinkubye wala. Sheikh nawe oli mabega watwale Yusufu atali musiraamu? Abdul Hakim uliriza byengamba nje kujyawo seka kibanga kyekyo siri mabega we Yusufu Abdul Hakim Yusufu ebbanga lyemumanyidde nange nakajja nkitegeere kati Yusufu si musiraamu naye Yusufu wabanga si musiraamu nze sobola kuwagira mwana wa mwaninaze mu maka gano n'agenda n'omuntu atali musiraamu ekyo nange sisobola wabula Sharifa
al-Islam ama al-Muslim laysa al-ism. Obusiraamu oba omusiraamu kitegeeza linnya. Omuntu asobola kubanga ye Yusuf, ye Idris, naye nga linnya si musiraamu. Engeri gy'osinziddemu n'oyogera Yusufu nti enneeyisa ye n'ebikolwa bye biki byo tumaze okubitegeera, yadde kinkubye wala tumaze okutegeera nti Yusufu si musiraamu, naye kati gwe ebbanga ly'omaze ne Yusufu n'ebino by'obizuulidde nti si musiraamu, mu kwogera naye ng'omuntu olaba Yusufu asobola kutoola shahada kuba ogambye omwagala kyokumwagala kyo ekiri, naye ffe tutusobola kukuwaayo nga tuli musiraamu. Yusufu asobola kutoola shahada n'afuuka omusiraamu? Nze Shetu kyenkakasa ti Yusufu okwagala kwalina gyengi n'enjagala gy'ayagalamu obusiraamu nkakasa nti ajja kutoola shahada. Waba tola shahada gyagitoole tulyoke tumumuwe, naye waba tagitodde Sharifa tolina gy'olaga. Kati ndaba muzeeyi ayambadde ekkanzu ataddeko ki? Entalabuusi. Muzeeyi owaffe Ngaza bugeza bannange. Taata wange ayambadde egandula y'ekkanzu ajambadde anti taata ate tajje alina ojjambala. Yusufu kati byogere. Taata wange oyo ne maama ayambadde Sharia Nteri Gomez ayambala Sharia ne yeebuniza akakaaya ku mutwe. Bage bonna bagenda okusiraamuka. Andina okujja ku mbaga y'omwana omutabani omusira tategeera. Mpozi ng'olinayo ekika ekirala b'onooyita nga wakyuka dda. Kitange ayingidde mu muzikiti anti bawowa bataata na moko. Oba mukazi oba mbutaata kaliyo taata mulaba muzeeyi ayambadde entalabuusa ndege bukanzu n'entalabuusa asitama. Senga jangu sitamye okugulu kumu akutte ndaba taata kitange nga asitama mukulu wange gw'otwala mu bino asitame kale tasobola. Yusufu tatange omusitamye mu muzikiti. Nyabo tojja kawasa tosobola kusitamya kitange omusitamye aganyabo tajja. Ebintu bye mugenda mu birala nnyo, mukomboozeza bino, mukomboozeza biriwa, mukomboozeza byonna bye muggyeyo, ebintu ebitalina ki. Essaawa eno tulina kutunulira kintu kimu, ekyo nze kyembaga buli kaseera. Omuwala tukwatagana, bwe twogera tulina enzikiriziganyeemu, waffe naffe twagalana. Ebyo bye bintu ensonga enkulu naye mwe mukomboozeza. Yesu nagamye tuddamu tumanyira tusiriwala omuwala omwagala omwagaza ati. Muleke mbabuuze. Kwekereziya tewaliyo bawala balungi. Tebaliyo. Lwaki si yayagadde waakiri? Tusigala mubukaddishi waffe. Babeereyo nga balungi. Abaana balaga entumbu eti. Omwana nayitawo ng'abuulira ati naye n'anoonya bali abeesenga muto. Simanyi ali mu kuyisaamu nze maaso kubanga ndi mukazi. Yakuyisizaamu dda amaaso. Baba nga Yusufu ayagala kubeera nga oyo omuwala gw'ayagala anti atugambye gw'ayagala ku mutima gwe era bebakwatagana naye tetulina buzibu. Omuwala baba nga naye ayagala Yusufu akkirize Mama Maria ava mu ddiini ye ey'Abasiraamu kuba omukazi taba na ddiini tewali buzibu. Kasita akkiriza n'abatizibwa mu ddiini yaffe ey'Abakatuliki ne bamubatiza nakkiriza maama waffe Maria omuwolereza waffe Mama Maria kuba ye muwolereza waffe n'amukkiriza n'asoma buli kimu kyonna ekikwatagana n'eddiini yaffe ey'Abakatuliki, buli kalombolombo konna, buli nnono yonna ekwatagana n'Abakatuliki ng'agenda kubikola byonna ng'agenda kubisoma. Nakyogedde dda abatizibwa anti asooka kubatizibwa n'alyoka asoma ne bino. Tetulina buzibu. Yusufu simanyi yamukubira obiwulidde omuwala mweteefuteefu okukyuka ave mu Basiraamu adde mu ddiini yaffe ey'Abakatuliki kuba omukazi taba na ddiini. Omukazi taba na ddiini. Kati alabika amukubidde. Twogera oli ku masimu. Amukubidde. Olagawa. Anti ddamu ansa. Omuwala n'ava mu ddiini y'Abasiraamu n'adda mu Bakatuliki.
Yusuf tukyali mu lukiiko. Komawo ssebo. Tomukkiriza kuba. Helena ndeka. Senga. Yusuf anyama wali mukazi. Akuvumye. Yusuf akuvumye. Mukandage. Njakati. Baba. Mama nya. Nona muganda wamanye wuwe. Sisobola kukkiriza vawaka. Oli mutuufu Abdul Hakim na Sharifa mutuufu. Naye mwana wange Sharifa. Obusiraamu tibabupimira ku bikolwa bya muntu na linnya. Abantu bangi abalina amannya g'obusiraamu naye ebikolwa byabwe si bya busiraamu. Ridwan wajibu alaina an najlis wa nartak ma'a Yusuf wa natahaddath ma'ahu hatta na'rif ayumkin an yatashahada asobola okukkiriza n'atola shahada atwegateko tusobola okumukuwa wabanga akkiriza ng'okikakasa ekyo tuleme kumala budde Abdul Hakim nange ndaba gyendabamu Yusufu nange nkakasa nti asobola okutoola shahada okusinziira ku bikolwa ebbanga lino lyonna byabadde akola nzikuba nakakitegeera nti Yusufu si musiraamu. Alhamdulillah nubanga mwogere bwe mucho fenga abasiramu alwaqti qasayf obudde bulinga jambia kitukirize bakuzanya na budde ati nsonga ya busiramu ya dini ya mwegundu tulimo kumala obudde Friday ogenda kwogera ne Yusuf bajje tusisinkane enda kwogera ne mwani naze tusisinkane mu meeting tuogere kino babanga akkiriza alhamdulillah siramke ogende n'omuntu wo sibo kiti Abdul Hakim. Naam Sheikh. Alhamdulillah. Ne Sharifa oswaziza makaga haji gwe. Mugambe ko ntagenda salamu. Kituufu. Ne katumalize ne dua Allah tekemo baraka atulungamye na kino kigwe. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تحبس الدعاء وغفر لنا ذنوبنا التي تقطع الرجاء وغفر لنا ذنوبنا التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تغير النعمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا الذي نذنبته وخطيئتنا التي نخطئتها اللهم اغفر لنا كل ذنوب الذي نذنبته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا الصغار واجزم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم إنا نسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد شدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yusuf. Shakira. Kindeese wano njigiridde ensonga eki. Yusuf. Olina ky'osobola okukola ku lwange. Shakira. Tekibanga kyendowooza muli munda yange kyoyagala okunga. Nziraamu olina ky'osobola okukola ku lwange. Shakira. Ngaki very specific kubanga tondeetera kulowooza kyendowooza nti kyo. Yusufu nziraamu ekintu kyenkubuuzizza. Olina ekintu ky'osobola okunkolera? Shakira, kiri bwe kiti. Bwe kibanga kiri mu busobozi bwange nsobola okukikola naye era bwe kibanga tekiri mu busobozi bwange sikisobola. Yusufu, osobola okukkiriza ne tugenda n'otoola shahada n'ofuuka wa ddiini yange ne tugenda mu maaso n'omukwano gwaffe? Shakira. Nziraamu osobola okukkiriza ne tugenda n'otoola shahada oba tosobola? Amazima ge gano Shakira. Ekyamazima
nze sisobola kuva ku nnono ya bukkiriza wange ey'abajjajjange sisobola gibaako sisobola kukyusa nnono ya bukkiriza bwange nenzira mu nnono endala mazima genyinza okugamba Shakira naye nga tusobola osigala nga twagalana kuba tuli bantu. Yusufu tulisisinkana mu ggulu beera bulungi. Shakira anyway. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Kristo otusaasire. Omwoyo omutukuvu Katonda otusaasire. Mariyamu omutuukirivu mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Katonda wange nkwagala nnyo okusinga ebintu byonna kuba oli mulungi nnyo ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala kubeera gwe. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe eya leero otusonyiwako obubi n'obubi nga tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kkenebwa naye otulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maaliya ojjudde neema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yezu Kristo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Katusabe. Ayi Mariyamu omutuukirivu waffe nzize mu maaso go nga mpaayo mwannyinaze Mukama Katonda wange omusumba w'ekisa ng'agenda okubeera nga agenda mu mikubo agatali matuufu. Mukama Mariyamu nkusaba omuyambe omukomyewo omuggyeyo mu makubo agatali malungi omuleete mu kkubo eggolokofu ategeere Kristo akkirize Katonda waffe gwe tusinza. Mariyamu gwe muwolereza waffe gwe maama waffe omwana oyo Mukama mukomyewo omusaasire omukomyewo mu kisa kyo Mukama adde ku bwa Katonda ategeere Katonda gwe tusinza naggwe Mariyamu omutuukirivu waffe era omuwolereza waffe mwe tusabidde. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo omutuukirivu. Amiina. Nzikiriza mu Katonda wange gwe bugaga bwenterese biri mu ggwe byonna ebyange gwe musana ogwange mbeerera muyambi gwaliba empeera ennungi Mukama essuubi ly'abanoonya nyamba nkuweereze kutuuse gy'obeera. Sharifa mukwano simanyi nakumanyi naye okimanyi nkwagala nnyo. Kimanyi mukwano naye nawe kimanyi nkwagala. Kituufu ate va mu bino Sharifa va mu bino ebyoga nti nkwagala naye nga biri awo bwe bityo nze nkwagala nga omuntu gw'oyagala omukyala gw'oyagala ewaka akuwa essanyu akuwa emirembe akuwa buli kimu. Omanyi munnange Sharifa simanyi kino kankikugamba olwaleero nza okuba mbadde sibigambanga ne leero kankugamba Sharifa oli muwala atankaluubiriza bale tonkaluubiriza namwe Sharifa manyi omuwala ampa eddembe ampa emirembe atalina ttabu atalina ki yeggwe. Kati nze Sharifa onneewuuza ogenda n'ojja oluusi nenkuwa omutwalo nenkulabanga wenna osanyuse n'ogenda nkuwadde mutwalo ate olulala n'ojja nenkuwa emitwalo 2 n'osigala ng'era oli musanyufu. Olumu n'ojja nenkugamba omanyi siinaawo yadde lwata essanyu lyo lyerimu nga nkuwadde omutwalo gumu nga nkuwadde 5 nga nkuwadde emitwalo 2 wonna obeera musanyufu. Yusufu gwe kyoba omanyi oba ompadde 10 oba ompadde 2 kiri nti gwozi mpadde mba musanyufu n'ekyo mba mumativu. Ekyo nno si kyangu mbawala
naye nga munno omwagala. Si kyangu Sharifa, kati nze kyenkwagalako ekyo lwakuba wali tokimanyi. Abawala abamu bonna tebali bwe batyo. Kyova olaba bagamba beauty lies in the hands of the holder. Kati gwe obulungi bwo nze mbutegeera. Oli ayinza okukulabaawo bwatu nga takutegeera, ne kati nze obulungi bwo mbutegeera. Ate nno Yusufu, nina n'ebirala bingi by'otannalaba. Olina bingi by'otannalaba. Olaba osiimye ebyo, kitegeeza ate nabiri ojja byagala nnyo. Full package. Package. Naye akuba aliwo ate oluusi mutima gwange ne gukenyentererwa. Ngamba Sharifa, lwaki okkiriza obudiini okwawuzaamu omukwano gwaffe? Sharifa, amadiini gano ogalaba gaaleetebwa kumpi bafuzi b'amatwale. Naye lwaki okkiriza gatwawulemu gamenyemu omukwano gwaffe? Kati nze kankuwulire, tolaba osobola okuba nti oli musiraamu, nze siri musiraamu oba ndi mukatoliki, wanzikiriza ki? Ffenna tusinza Katonda ogwo, Katonda omu. Ate ekirala Sharifa bannange simanyi, kati wuuyo ositudde na mwana waffe ali muno munda. Kati lwaki mazima ddala ng'ositudde bebi waffe ali muno munda, lwaki okkiriza amadiini gatwawulemu gajjewo omukwano gwaffe? Genda kufuula taata bebi. Tulaba. Mukwano, byonna nga w'obyogedde mbiwulidde bulungi, naye ewaka Yusufu, kituufu tusinza Katonda omu nga bw'ogambye, naye munnange ekiriwo kyekyo, ewaka baagala musajja musiraamu, ate omusiraamu atali waalinnya wabula omusiraamu ng'amanyi n'eddiini. Yusufu, ekituufu nkwagala era mukwano kyenkusaba okkirize otole shahada. Bannange tumanyi kyonna onkoledde, naye nga bw'ogambye nti oli mwetegefu okukola kyonna ku lwange, nkakasa ojja kukkiriza. Oba ewaka baagala musajja musiraamu, Yusufu akabaagala musajja musiraamu. Sharifa, kale tofaayo ku lw'omwana waffe ono ali munda. Nja kukola kyonna okulaba ng'omwana waffe ajja ku nsi eno ng'asanga essanyu. Wow, yes. That's why I love you. Yes, nja kukola kyonna Sharifa. Thank you. Yeah. Ne mukwano, kusaba ojja ewaka sibaze ate byangu. Gwe kyangu ewaka olabe abazadde mwogere, si bizibu otira bwere. Sharifa, ku lw'omwana waffe ali munda, ne ku lwa maama we, nja kukola kyonna okulaba ng'omwana waffe ajja ku nsi nga waliwo essanyu. Mukama mulungi. Senga banna baganda bange senga muto benina Elena jula pane tetuze nti olwaleero oba bino byakuyombagana oba byakola kireero nze mu bukakamu mu buntu bulamu kakati Yusufu yogera ekyatuyisiza. Ati nda kugenda ndaba ono Elena engeri gyantunuuliddemu alinga. Ate kutunuuliddemu oti. Naawe ka. Kitegera tugenda ogenda kwogera ebintu talina magezi. Kyobola babityo byogera. Ntunulidde ng'agamba tugenda olutalo. Kati nzibirize. Tunda bulungi. Amma kyebadde ngamba. Nabaddeko ne mukazi we.
mbadde manya tubadde sobola kuzako ekintu ky'amagezi era byabadde agenda okuleeta nabaddeko naye kati kyembasaba ekibampisizza njagala mukkirize mumperekere tutuukeko ewaabwe tulabe oba tusobola okukwatagana ne famire eri kibuga kyenze obasaba mumperekereko neme egenda y'obwomu balabeko bali abewaabwe kyenze obasaba ngaani agenda kyembasaba ngaani taata agenda okuwerekera kale sisobola kuwerekera kati nteeka ebigere engati ngateeka mubigere mumperekera gwe ndi mu basiraamu okujjako ng'ogamba nti omuwala yavudde mu ddiini y'abasiraamu nadda mu yafu yabakatuliki n'abeera omukatuliki awo nja kuwerekera naye bw'aba nga tannakyuka tonsuubira kugenda anti byonna bye twagala okugenda twogerezeganya anti nze omumanyi